ekyaviiriddeko okufa kwa Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga, Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga yakakasibwa nti afudde ewuwe mu maka ge ssaawa zaali 3:08 ez'okumakya ku Lwomukaaga ga 3 April 2021 ng'eyakola kino yamukakasa nti awummudde yali Dr. Sekitoleko Kamwakoogera nga z'omu ku basawo abadde bajjanjaba Ssaabasumba era nze nasooka okuyitibwa nga bamuzudde. Saali wala nnyo, nali waka kyantwalira eddakiika 5 mutuukako. Postmortem yakolebwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago ng'abakugu baali 4 abaagikola abaasabibwa okugikola. Waliwo abaaliwo mu postmortem mwalimu abasigire 2 okuva mu famire ate n'abasawo 2 abaasabibwa Kereziya okubaawo ng'ekintu kino kikolebwa. Omubiri gwa Ssaabasumba bwe gwekebejjebwa obulungi ennyo era mu kitiibwa, ensonga eyamuviirako okufa yazuuka. Oluusi tukebera abantu ne tutazuula nsonga naye kye tugamba nti yazuuka. Era ekyaviirako Ssaabasumba okufa nkyogera mu lulimi olw'ekisawo kubanga ekyo tekikyuka mu nsi yonna, ate n'ekivvuunula mu Luganda oba mu lulimi olutegeerekeka. Ekirwadde ekyo tukiyita ischemic heart disease nga kifudde ischemic heart disease following coronary artery thrombosis, ekitegeeza nti omutima gwa Ssaabasumba gwakosebwa era ne gusirika nga guvudde ku katolera k'omusaayi akaalegama mu busuwa obutono obuwa omutima omusaayi. Omutima gwennyini gulina omusuwa ogugutuusaako omusaayi. Omusuwa ogwo gwazibikira era gwe gwamuviirako okuwummula. Ekyo bwe kibaawo kitwala eddakiika 3-5 omuntu ate okufa. Kino kye twazudde kifaanana oba tekikontana n'ebyo bye tubadde tumanyi ku bulwadde Ssaabasumba bw'alina ffe nga basawo be. Ekiwandiiko kino kiteereddwako omukono Musinya Kasibante, interim administrator, ate nange Dr. Sekitoleko, omukulu w'ebyobulamu mu ssaza ery'e Kampala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.